Mu mwaka gwa 1980 egikolebwa erya UPDF lyatandikibwawo omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni naye nga lyasooka kuyitibwa NRA nga lyakola ekisoboka okununula eggwanga. Olwaleero liwezezza emyaka 43 era emikolo emikulu gibadde mu bitundu bya Bugweri okwetabiddwako ebikonge by'abakungu ab'enjawulo nga Pulezidenti Museveni yabadde omugenyi omukulu. Kino kituwaliriza okwogerako n'abantu abatali bamu bye bamanyi ku ggya ly'eggwanga wabula bano basiimye Pulezidenti Museveni okusempisa mu bantu bano. Tiye mukulembeze mu byafaayo ebize bikulemberwa abakulembeze abazijja abakulembera Uganda eyateeka discipline empisa mu basirikale aba UPDF. Eggye lya Uganda ekisooka lyenyigidde mu bulungi bwansi mbadde mulaba mu bulungi bwansi ng'eggye lyenyigira mu bulungi bwansi liyonja ebifo eyo. Eggye lijjanjabya abantu aba bulijjo libadde libakola ki libafaako. Eggye lizimbye nze ndaba wano wembeera wano mu Kampala era amagye ge gakola era bakola bulungi nnyo. Amagye ekintu kye gakoze kiba kyanjawulo. Bano bagamba nti buli eyalabanga ku amagye ng'adduka kubanga bali bazibu nnyo mu biseera by'abakulembeze abaaliko kyokka kati buli omu abeeyunira. Amagye gaffe gano g'olaba aga Uganda UPDF omusanga ekiro ng'otambula n'omugamba nva kifo kino nzira mu kino nagamba leeta ekikwogerako n'omulaga bw'oba tokirina ng'osobola okweyogerako ng'omuntu nagamba tambula ogende. Tiwali wadde kujja kuwadde lwataano bantu balungi nnyo ate ne gabaga abantu era osiŋŋaana Munnayuganda nga tatidde musirikale n'amusisinkana n'amubuulira ensonga ekola ki emuluma era n'akyusa. Neneebaza kubanga abakulu bonna abakulira department ez'enjawulo mu magye g'eggwanga bavaayo ne bakka wansi ku gurawundi ne boogera ne bannansi ne Bannayuganda okulaba nti batemera wamu empenda era ne batusomesa ne batulaga nti security etandikira kuggwa omuntu wa wansi. Bagamba emirembe gikomyewo mu Bannayuganda ne mu mawanga ga East Africa ne Africa wakati mu kulwanyisa abatujju. Agezezzaako nnyo okumalawo obubondo bw'abayeekera obubadde mu Uganda. Tutandikira kulakwena UPDF ebaddewo yagenda kati eri mu Congo tubadde ne Konyi tubadde n'abantu bangi abasumbuwa Uganda naye nga Pulezidenti Museveni omuduumizi w'oku ntiko agezezza nnyo okulaba nti Uganda ebeera n'emirembe. Era tugyebaza okutebenkeza obuyeekero bwali mu mambuka, tugyebaza okutebenkeza obuyeekero bwali mu West Nile ne balumba n'ewaabwe gye baali basinziira. Naye okuva ku ekyo kye tugisaba nti esigale mu mirimu egyo gye baagitonderawo n'okwongera amaanyi ku security ya nsalosalo ya Uganda. Bikusakiddwa Olwagabdyo Crossall TV Omunnyo.